byonna tulowolereza tulowooza nti ensi tibweribweri amaaso gatume wala awena kwenye tukoolekeza kwebe tukuwa tulikida wala akanyomero byolaba byendaba mu evening drive ne Lubowa Kyemba okutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo by'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kale Rinse Fresh mouthwash pharmacy mwogenda ebibuno byo n'akamwako kajja kuba kali steady fresh nga bw'okitegeddeawo aleka souli yange ebinywa bikuluma mu mutwe gukubobba gatako n'omugongo weyambise Headaid ajja kubakolera pinki mu kala ovo mu shape Headaid ebatuusaako ensonga zino eziriwo wano ku NBS radio. Kakati nno nga tumaliriza Rockie kankubulieko ekintu abantu abalowooza nti bannabyabufuzi basobola obbajja mu mbeera gye balimu beerimba. Lwaki oyogedde anti wuliriza ekisooka abantu baagala ki? Sente. Abantu baagala kuba bulungi si bwe kiri? Bwe kiri. Kakati people should start demanding. Alasaga abantu banfune bubi omanye buzibu bwe twogera ku bintu bino some people bafuna bubi naddala baweweeta amakundi. Omusaada ayenda kutwononera we tuli kuliira. Abantu balina okutandika kye bayita demanding. Okubanja. Okusaba. Okitegera? Okusaba. Okusaba ng'osinziira ku nteekateeka eziyamba abantu bonna. Kati kankuwa ekyokulabirako. Busoga erima kasooli. Ekyo kituufu. Emutundawa. Bamweguza omulala bamufulumya. Ekisooka bakole ekyuma kya kasooli ekiri ku mutindo. Osegede nkuwulira nga kasooli oyo asobola okubanga aliko value addition ekyuma ekisobola okubanga kikolamu omutindo okwongerako omutindo nga kasooli ono one ekongo bamwetaaga. Osegera nkuwulira si kutwala mpeke enkongo bamwetaaga Kenya bamwetaaga. Osegera kala akawunga Kongo Rwanda bamwetaaga Burundi bamwetaaga Central African Republic bamwetaaga. Naye waliwo abantu abalowooza nti eggwanga lyabwe nti balina ofuna mu kasooli oyo boka kati awunzibula abantu maaso. Billions and billions of money sente nyingi Busoga zeyandibadde efuna mu kasooli oyo bateekewo byuma ebyuma bya kasooli bino ebiri ku mutindo ebisobola okuyamba kasooli ono omwongerako omuwendo bwe bakiyita omutindo kale. Yes. Okumwongerako omutindo ekkala moja they demand ekyuma ekya mabbo ekisobola okusunsula mabbo okusinga okumujjayo ne bamutwala bweru w'eggwanga. Tukizudde waliwo abasajja n'abakazi abali mu ggwanga lino abafuna mu mabbo ow'ekkala moja abafuna mu goldi ow'ekkala moja abafuna mu mafuta aga Uganda agali hoyima. Ng'abantu baawo tebali kufunamu tebafunyemu. Nkuwulira Busoga ne Buganda bali memwanyi ne Bugisu. Osegedde nkuwulira people should demand for things that are serious. Nti abantu basobola okuddayo okukola mu factory nga bwe kyali ngedda. Abalimi nga basobola okufuna mu bintu byabwe. Osegedde nkuwulira ekikulu bw'otandika okwogera ebigambo bino ebizibula abantu amaaso waliwo section y'abantu enyiiga. Omusaada atandise okuba gavumenti ng'ekyabayimbi kyanina okugamba luli nti ennyimba za Uganda ez'abaana abayimbi wano zigenda ebweru waliwo aziryamu ssente naye nga banene era bwe kiri. Kakati ekisaaga nnyo buli obyogera ebintu ebyo ng'oya kuzibula banyiiga. Omusaada ali kuba kakati ekirala nkikubuulire Busoga ekola ki ekirala ebika gisooka obireke tebirimu ssente. Emwanyi tetugirina. Emwanyi tugyogedde. Busoga balima lumonde embooli. Busoga balima amatooke. Nkuwulira
n'ebintu ebirala ebiri mu busoga muno. Ekikulu kya byonna kya value addition. Nkikuddiremu okwongerako omutindo. Naye mugenda ne musaba ebintu ebitaliiyo. Naye ng'ate wano mulina ebiki bye musobola okwozaamu ne mwongeramu. Abavubi musobola okwekolamu omulimu. Ne babeerawo you demand factories z'ebyennyanja okuba nga ziwera ku myalo. Oba byenjogera bya kisiru. Genda maaso. Njogera ku value addition. Okwongeramu omutindo. Mulekerawo kulya kubanga mulimu ssente mu nnuuni. Naye waliwo abagiryamu ennuuni. Era nga bagifunira bagikwakulako bukwakuzi ne bagitwala China I think. Ennuuni eyina gundi ekuyamba mu kutunga. Simanyi mu kutunga. Ekola endabirwamu. Ekiyamba okukola wuuzi. Ate wuuzi ez'omutindo ezitunga omuntu. Size eziri ze bagambanga nti ddayo bakuggyemu ewuuzi. Kakati eno bakusiriwaza. Gw'otunda lwakuboyaga kumazaawo ogende. Naye nga aliwo ekyobugagga ekikola ki? Kyolese emabega. People should demand for serious things. Nti oba mwagala amasannyalaze ag'omule wonna, mwagala amazzi wonna, oyagala okusomesa abaana, tulina okuddayo ku basics. Nti abantu batandika okufuna mu bintu ebyakola ki? Ebyabwe ebyo balima. Okulima pamba ne mumujja kuno ne bamutwala ebweru. N'akomawo nga luli mu lugoye ne balukuseera. Tulifuna ddi ebyuma? Ate nga bisoboka okufunika. Afika kigamba nti abantu obuzibu tuyina bwe tutandika obbazibula amaaso tu demand. Obuzibu bukoze eki? Buze. Nti abaana b'okukirinya supaya bamakanika. Osegedde. Regardless. Nekati bayina kye basobola okukola. They should demand government ukola ki? Okubaongeramu amaanyi. Kati wulira kana akasembayo kana wongera bbaluwa z'omutwe. Naye nga ate katuufu. Osiga kigamba Rockie. Nkuwulira. Kajja balumya omutwe abamu abaweweeta amakundi naye nga ki? Katuufu. Waliwo na Uganda abalondemu abafuna trillions and trillions of money ng'ate tebwa musolo. Ne babeera na Uganda abatono ennyo abawa omusolo. Be babinyuka essente z'omusolo ne banyigiriza ate bano abatono. Bano babinyuka emusolo banyigiriza abatono ate abaguwa. Kiki example eriki? Nti Rockie Manoki ofunyeyo buddiiru bwo, ofunye obusimu bwo, obuleese. Kati nanyini kizimbe alina bizinesi ye nnene. Naye ate be balina be batono be basasula omusolo. Abantu bantegeera. Nkulaba. Kakati yajja kuddira ssente ezo okugjayo ssente ze n'okusasula emisolo wasasula ng'anyigiriza gwe akola mu dduuka. Kizimbe kye abantu batandise okuntegeera. Akunyigirize gwe aleese obusimu obutini. Okugjamu omubisi gwaneyambisa okubala ebibi ebinene. Kati gavumenti yalina okukola, nze nabitegedde. Omanyi ze nyaanya okuwuliriza amativi ag'ebweru. Nabadde mpulira omusajja ng'atubuulira lwaki Africa njavu. Abawa omusolo batono. Ate abagubba batono. Naye babba mu bungi. Ababba ssente zaffe batono naye babba mu bungi. Kakati banoonya emiwaatwa egy'okubbiramu ssente. Bwe naayogera emiwaatwa abaweweeta amakundi bagenda kunyiiga nti omusajja atuli bubi. Kubanga njagala nnyo abantu bazibuke amaaso balekerawo okusaba obuntu obutono. Kati campaign ziri kumbi, temulinda campaign. Kakati kankugulyeko amazima, tolinda Bobi Wine kujja kugamba nti sebo gwe okufunako okuli olina koluuti. Gwe kennyini gw'olina okutandika okwegamba nti mujja otusaba akalulu kammwe wano. Naye ffe tulima kino, twagala factory wano, mutukwatireko naffe tweyongereyo. Okusinga otunyuutiranga oludda olumu. Naye mmwe ne musaba oluguudo okuva Mande paka Mande. Kati n'ebiguudo byafulumye wabiwulabye? Namwendwa simanyi Bukula simanyi wa. Simanyi Gundi Yubuuka simanyi wa. Naye gwe enguudo manyi ebbanga limaze. Are people demanding? Oba bo tebafaayo. Kubanga bwe tugula n'amasimu. Lubowa Kyemba. Olugula ziri bubi. Balawoli kiri bubi. Lwa nsonga egi abantu abalina obuyinza. Omanyi obuyinza? Bulala nnyo.
waliwo okuba n'obuyinza naye nga tolina ki waliwo okuba n'ekifo nga tolina buyinza. Yes. Naye bali abalina obuyinza obagamba nti oluguudo luno lubadde nnyo mu budget tebikutuka tetujja bbawa bululu era ne bawulira kakati bwe muba mu akalulu bajja kumanya nti kati ekibamyo akalulu luguudo luno kati naawo ntandise okulabula era bajja kuzuukuka naye mwe bajja ne bawayo nusu 10,000 ne muweweeta amakundi ne mukomawo ne mutukubira amasimu oluguudo lwaffe luno lukoze eki naye ne abawa akalulu. Okay, kale katugambe temwabawa naye do you continue demanding oba nedda nsose nenkulaga nti ebintu byemukola bemulima balina okubiyongerako omutindo. Temulowooza nti mwe abantu ba bulijjo mu jobe gavumenti yammwe yalina okwongerako omuti okubazimbira zi factory zino zongere omutindo ku byemulima batunde bazze abantu bakole bafune emirimu bagagawale. NBS radio kinana mwenda katonyeze nya Rockie ne bwenakere njati wuliriza waliwo ekiwani kye basiba abantu esebo ate abantu njaga bategere ekiwani obwo obusente baba wawa bwo obusente obwo tebulina kye busobola bakolera. Anti wano waliwo engombe egamba nti mwina akuwa wena guwa kasitolengera nga obusente obutandise okujja manya mugera fo obwavu omuntu esobola kubanga akuwa kyennyanja alina kuwa kaki balita ddobo alina kuwa katimba oba ddobo ogenda ovube. Naye bakuba bwe njogera ebigambo ebyo bano abasajja abaasoma abanyunyuta bano abaavu banyiga tebaagala okole ki obuusa era kati waliwo agenda okuba amasimu bayinza okubira mukama wange owulira Lubowa byayogera ku rediyo abuusa abantu batandika kira kino olaba Lubowa oyo tayagala gavumenti eno naye bakuba mbanjogedde amazima katubasibulire wano akadde tekatukiriza kweyongerayo ekintu ekisobola basitulo bajja mu bwavu. Program evening drive lyanda kulyanda tujiwumbi mulekera kuwa abantu ebyennyanja mbawo obutimba ekitibwa netendo kikuddire abantu bakoyo obwavu baagala ki sente kati nga tusiibula kati no waliwo anyiizi era bagera kuba amasimu bamanyi kiri ku mwino Nuuru tikabala bugiri gyava agenda kubaawo ekiro kyaliro muwulize ekiravulavu kya Valentine ekiro kyaliro saawa 4 kati awoloke yadduse Peter Emolimo owakikala moja Jinja naye agenda kubaawo Abu Latifu Dembe Malindi Wakisi Buyikwe agenda kubaawo Excel Vacation Training Center Bombo Kalulu Academy Center Netik